nti nkusaba ekintu kimu Mukama ompangaze Mukama owangaze ne pulezidenti wange ow'ekisinde kyaffe kya People Power Kyagulanyi Ssentamu Mukama omuwa obuwangazi ne famire ye n'abaana be n'abantu bonna abakkiririza mu People Power Mukama bawe omukisa obateekeko obukuumi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Nze Damba Eric omulungi andaba nkwanirizaako olunaku lwa leero n'enkobaze gyonna gy'otusizaako engalo. Olunaku lwa leero tukomyewo ennansana eno ng'era tukomyewo okusinkana omukulu Mamuli Katumba. Omwami ono twamulabako omulundi ogwayita tuze tumulabe enfundo eziwera kuba twamulabyeko n'emagere yabaddeyo era yazze n'ayimba oluyimba lwe yayimbidde omukulu Robert Kyagulanyi, oluyimba lwa struggle, oluyimba lwabadde lulungi nnyo kuba twalabye n'omukulu Honorable Kyagulanyi ng'asituse mu ntebe ye n'abiibyamu. Oluyimba luno nno lwakyamudde nnyo abantu ba People Power n'abantu abalala okutwaliza wamu. N'olunaku lwa leero tubadde tuze tusinkane omwami ono tubeeko ensonga ate ze tuwayaawayaamu ku luyimba luno ne ku struggle eno. Munyegateeko twaniriza omwami ono. Ssebo nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusanga. Obulamu bulungi ssebo. Obulamu bulungi. Wakulabye magere wakubye akayimba kabadde kalungi olaba kasitudde n'omukulu Robert Kyagulanyi mu ntebe n'azina. Akayimba kabadde kalungi. Ebirungi bibeera birungi. Nsooka nange okwaniriza bannayuganda bonna abandaba olwaleero abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda okwetooloola Uganda yaffe yonna yonna mu bitundu byonna nti mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutubeererawo okubanga mutulondoola bye tukola nga tetugenze ku kayimba ako. Akayimba nga ggwe bw'okawaanyi oyinza ggwe obutosooka kwewaana kubanga oba tomanyi kyoyimbye oba okimanyi kyoyimbye naye abantu bakiwuliriza batya kigenze kitya mu matu g'abantu. Akayimba kabadde kalungi eri omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muyimbi munnange era abantu bakaagadde bakaaniriza kubanga twabadde tuluyita oba lusirika oba ssanyu nga pulezidenti waffe akomyewo okuva gye yali agenza okuyimba e Jamaica. Yatwaniriza n'abantu twabadde n'abantu bangi nnyo okuva Muriya, Amudati, Agago, Nebbi, Moyo n'abantu abavudde mu Ankole, abantu abavudde Kasese, Fort Portal, Isaka, Ntungamu, Kabohe, Itendero, Nyaminuha, Lusere babadde bangi nnyo okutwalizaamu abalala bavudde ku Bizinga, Bugerere, Kampala. Abeewa Kisekka ate abeewa Kisekka bannange mukola kyamaanyi nnyo abantu beewa Kisekka bannange oba musaana kisimanyi wana balabye mwazze n'ekikosi ate nga kinene nnyo buli wamu bazze bangi n'abamu sikyajjukira bulungi naye ng'abantu babaddeyo mu bungi. Nga tukyali ku nsonga y'emagere eno njagala otubuuliremu wawulidde otya ng'oli emagere kuba twakulabye wayimbye akayimba kabadde kalungi kuba kasitudde n'omukulu Robert Kyagulanyi nga bwe walabye n'azinamu. Njagala ombulire wawulidde otya kuba akayimba wakalonkingidde magere kati nandyagadde okumanya abantu tugenda kalonkinga sawa yonna tugenda kalonkinga tukubire ddala ebima tuyite abantu okuvaala okwabadde kwanjula nayanjuddeyo oluyimba olwo olupya lwe tuyita Kasenyanku. Simanyi oba abantu bakitegedde oluyimba tuyita Kasenyanku. Akati akayimba ako kyansanyusizza nnyo gwe bw'obeera n'omukulembezeewo tekikusanyusa kubanga kati gwe simanyi gwe wagira oba owagira ani manyi mwe ab'amawulire oluusi temubaako na sayidi mubeera awo wakati mutya naye nze pulezidenti wange bw'abeera wali ne mmulabako kinsanyusa nnyo era kyansanyusizza nnyo era kyampadde amaanyi g'amaanyi nnyo. Nabagamba nina abayimbi kati nze pulezidenti w'abayimba ennyimba eziwakanya Effuga B, Embeera Embi, Obulyake, Bunnanfuusi byonna ebiriwo era wakiwulidde nakyogedde magere nensaba pulezidenti waffe atufunireyo studio mwe tugenda okulikodingira ennyimba ezo olw'ensonga nti bannaffe bali bakola studio gyeri era studio eyo bamawulire mugende muginoonyereze mugibuulire abantu lwaki bakolera ebintu mu nkukutu naye balina abayimbi bangi nnyo kati naffe tulina abayimbi kuba kati mpereza ddala abayimbi 100 abamaze okwewandiisa abali
kumanya nti bagenda kuyimba. Era emagere nabagambye nti oluyimba lwonna omuyimbi yenna ali eyo teweetya, jangu tuyimbe. Oluyimba bajja luwuliriza, kubanga oluyimba ne bwoba olwagala ne bwoba tolwagala nga muliraana walutadde mulazima ebigambo bikuyisa ensera mu matu, kivadde kino olwagala. Okitegedde, teri muyimbi atasobola kukikola kweno embeera gye tulimu. Yensonga lwaki navuddeyo nenjanjulira n'omukulembeze wa People Power Kyagulanyi Ssentamu, era naye n'akisiima era akyagala, era wawulidde awo nga n'ennyanzi naye ayogera. Waliwo kye twetaaga, abantu twetaaga enkofiira za People Power naye entono nnyo mu Uganda kaakati. Era omukulu yakisabye n'agamba nti anoonya atya enkofiira abantu bazambadde batya ebyambalo bya People Power, balina okubinoonya. Okiwuliriza? Era kati ekyo nakyo kiri awo, nakyo tukinoonyereza, tugamba twagala enkofiira abantu bazambale bazinoonye, oba zinaaba zitya naye ng'abantu bazirina ku mitwe kubanga zikyali ntono. Era n'omuntu ali eyo ng'osobola okukola enkofiira ezo, osobola okukola t-shirt, omulimu weeguli. Kuba t-shirt zo teryajja kulema kuzigula, kuba enkofiira tejja kulema kuzigula. Noonya wonna wali abantu ba People Power bawe enkofiira bajja kuzigula. Egwo mulimu, ekyo ekikuwa abantu mirimu. Okitegeera? Singa omuntu abeera onaga nti kubanga nze bwe nzija negamba nti enkofiira ogisanga wa nti ogigula wali, ojja kugenda okola ki? Ogigule. Naye kati tetuyina maduuka we tugamba nti waawano. Ffe tulina okwekolamu omulimu, tulaga abantu nti enkofiira ziva wali, gwasobola okukikola. Tugamba nti oyo kati wa People Power tajja kundyamu lukwe, kamugambe bwe nti ne bwe nti enkofiira zange ajja zituusa mu bantu oba t-shirt. Mukulu Mamuli, nga tukyali ku luyimba luno, oluyimba luno lwabaddemu ebigambo. Nze ebigambo ebimu ku byensinga okujjukiramu mwabaddemu nti Bobi Wine ye Dawudi era agenda bagobera Goliath. Goliath ye tebamunnyonnyodde mu luyimba. Simanyi oba abantu baffe onoobatangaazamu ne babulya Goliath yange. Abantu abasoma Bayibuli bakimanyi, kintu ekyo bakimanyi. Goliath kiki kye yakola ne Dawudi kiki kye yakola. Sijja kukirambulula nnyo. Manyifu bwe tuba tuyimba ennyimba tuyita mu ngero naye kikwetaagisa obudde okuwuliriza oluyimba. Kati abantu banoonye oluyimba basooke balwetegereze. Kiki kye nayimbyeko, la kiki kye twetaaga mu mbeera gye tulimu. Okitegeera ssebo? Abantu banoonye oluyimba kubanga oluyimba nalutadde. Okiwuliriza? Balinde bulinzi vidiyo, naye vidiyo tugenda gikola mu bbanga eritali yaki lyawala. Okitegedde ssebo? Sijja kulambulira biri eri abagamba kuddira mulimba takola ki? Kati abantu banoonye oluyimba. Mukulu Mamuli, tekyakufuwaliriza okuwandiika oluyimba luno kuba oluyimba lwe wayimbye ebigambo ebirimu si bipya. Tuzze tubiwulira, abantu bazenga batugamba ku luno agenda, omusajja tumututte tuleese ennyondo, kotapin tugenda gijjamu. Ne ku luno gwe ki ekyakuwaliriza okuwandiika oluyimba luno eno nga owulira kuba mu luyimba lwo otukakasa nti alina ku luno okugenda? Ki ekyakuwaliriza okuwandiika oluyimba? Gwe tokiraba naawe eti omusajja alina okugenda nawe, gwe tokiraba? Abantu bonna bakiraba. Nze nagamba ekintu kimu kyokka, bwe oyagala okukakasa amaanyi g'abantu olabe amaanyi g'abantu. Kakati saawa eno bagezeko bugeza batugambe nti Bobi Wine atugambe bugambi pulezidenti waffe omulungi ennyo oyo agambe nti bannange ngenda kutambulamu ennaku 3 busatu zokka bwe ziti, ngamba bannayuganda bamuweeyo akadde Bobi Wine atambule. Bobi Wine banagamba kutambula kutuuka Mbale, abantu basobola okutambula mu bumalirivu, mu kwagala amaanyi ago. Ba akyaleko bukyaza nti batukkirizeko bukkiriza tuyingire Namboole olabe kye bayita amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu nti Bobi Wine agenda kubeera Namboole olabe. Kugamba ekyabadde emagere gambye abantu gye baavudde. Owuliriza? Ate nga ne bannaffe babadde n'olukiiko olulala Namboole. Naye ffe twalaze amaanyi ate nga titwalanga wawulirako nga Kyagulanyi ayita abantu. Kati awo olabira nti ekintu kiri munda kinyeenya. Bobi Wine anyeenya. Akola ki? Anyeenya, miyembe gikunkumuka, aginyeenya. Kiravamu omuti nga gusigadde mukalu. Omuti bwe guggwako amakole kiba kisigadde ki? Kukala. Okitegeera? Omuti gukala kati. Ebibala Bobi Wine abinyenyeza biweddeko n'amakola aganyeenya. Kakati kisigadde muti kukala. Gambo by'omukulu Mamuli. Mukulu Mamuli Katumba.
watugambye ng'oli Magere nti gwe president w'abayimbi ab'ennyimba z'opposition lwakuba ekintu kye tutategeddemu opposition eno wabadde otegeeza ebibiina byonna FDC, JMA, PPP, waliwo CP, bibiina bingi DP, oba wabadde otegeeza ba people power bokka buli kibiina ekiri ku mugendo gwa people power ndowooza obala bibiina byonna byasalawo ne byegatta ku Kyagulanyi owuliriza era nze nsaba nti ebibiina byonna byegatte ku Kyagulanyi okubeera n'emirembe mu Uganda n'okufuna obwenkanya ngera kati tugamba kino kisinde kya people power buli muntu yenna ali ku kisinde kya people power ng'ayagala luyimba lwa muyiyiza oba kansala oba meya oba MP nga ali ku kisinde kya people power fe tuli lwedde okumuyiyiza oluyimba olwo olutuuka olumanyisa abantu oyo omuntu waffe gwe twagala agende we twagala ensonga yetegeerekesa mukulu mamuli ensonga endala tondyagadde okumanya kuba twakulaba Magere wasinkana Honorable Kyagulanyi naye twandyagadde okumanya bwe gwabadde omulundi gwe ogusoso sinkana Kyagulanyi oba wali omusinkanyeko oba oluvannyuma lw'ensinkano eno mugenda kuddamu musinkane mubeeko bye mwogera oba mwakomye wano ekyo naawe olaba kiraba ate tuyinza okukomaawo siya ekyo tekisoboka naawe kukomaawo era ombuuziza ni mwali musinkanyeko ne Kyagulanyi nga tuvudde mubiri ate muyimbi munnange oyo tusisinkanye okuva emabega ebbanga ddene naye kati musitwaga eno eriwo neewuunya bwewuunya abayimbi ba Uganda abo mbeewuunyiza ddala abayimbi ba Uganda ddala mu budde buno abayimbi ba Uganda tulina kubeera wamu nga tulina Kyagulanyi ffenna tulina kuvaayo nga tulina Kyagulanyi kubanga ffe tusobola okukyusa eggwanga lino nga tuyimba nkibabuulira amazima ga Katonda mbabuulira nti kisobola okukyusa eggwanga lino kuyimba naye bwe tunaavaamu abantu nze gye mpita bagamba nemmwe bayimbi bannammwe muvudde mu muyimbi munnammwe muli bakikaaki kyova olaba abantu tebakyatuwagira mu bivulu kubanga balaba tuvudde mu muyimbi munnaffe ebbanga lyetubonyebonye ffenna n'abayimbi kakati essaawa eno gavumenti ya Mwami Museveni yakamanya abayimbi nti gye bali era bategedde ku ssaawa eno ng'egenda mu kalulu naye mabega ebadde tetuvaako tetufiirako ddala okitegeera ssebo kakati essaawa eno batutegeera kubanga baategeera omugaso gw'abayimbi nti abayimbi be bayimbi abasobola okukyusa eggwanga abayimbi be bayimba Bob Marley ne bayimba Lucky Dube ne bayimba Bachaka ne bayimba olw'ensi yaabwe era abayimbi essaawa eno bw'otolwanirira ggwanga lyo bw'otolwanirira nsi yo okiki ddala ky'oligamba abazzukulu n'abaana waliwo eyansanze jjo naŋŋamba nti kakati gwe ovudde ku ssaawa eyo olaba weetadde mu bintu ebyo ogenda kufa nedda sinze nja okuba nze nsoose okufa naye abaana bange baligamba taata yali bwati kuba nze nabagambye mu lutalo we twali ebulemeze ey'edda abantu bonna abayingira mu lutalo abantu bangi be twafa twabuukanga na mirambo naye tekyagaana abantu kugenda mu maaso era bannaffe abakola ki abagenda batuuka kati balaba beeyagala noli nayogera ekigambo sijja kunze loya njogera atya nga tenze njogera oba ayagala agenda awo abeeri Katonda n'olaba ng'ayogeza liyanyi era agamba yalirwanirira era yali eddembe lye aliyina nga ye naye ffe kituliko tuli ku muntu wa wansi atalina kyalya asula enjala omwana we atasoma kati sawe ntugenda mu school fees bantu bangi abaana bakyali waka kubanga tebalina ssente abantu baavu naye baabagagga tebakimanyi abaana baabwe bakedde ku masomero olukimu bakiguzi nze nina abaana bangi tebanava na waka sikola siina mulimu kubanga ndinako ne gye mbadde nkola bannange bangoba bwe baamanya nti nyimba zino ziwakanya embeera eriwo mu kibiina bangoba era ndi waka sikola kubanga bo saamanya kigendererwa kye naye nagenda okukimanya emabegako nga beekigendererwa kyabwe kiwagira Mwami Museveni ne bampitamu ne bangoba ne ŋŋamba fayini ekyo kyekibeerawo mu mbeera yonna omuntu asobola okuyisawo ekintu bo bayisawo kyabwe nange nina okutuukiriza ekyange ekyo tekinjija ku mulamwa
era abanjagala nga Mamuli Katumba bansanga ne bagamba Mamuli Katumba weebale nakwata mu nsawo nakuwa weebale era kye nakulaze ni Kyagulanyi omulaba musajja watu talina ssente Kyagulanyi talina kuba takyayimba ali waka bamugaana okuyimba ate omulimu gwe gwali kuyimba naye bannakisera wabadde olaba ababadde magere bantu bazze n'enkoko bazze n'amatooke kitegeeza abaana be bajja kulya alaakinga kintu kimu Bobi Wine baana be basomye batya okiwuliriza bantu beekolamu beekozi mulimu tujja kwekolamu omulimu paka le tuliguse ekintu kino tetulina sente tujazija wadde mu banka adde muki tetukyasobola kuyimba katugame zimadde nyiba nabo bangoba ne bagamba ne bakuba ekipande ne bateekako bantu balala nze ne bangoba saakifuddeko wadde akatono bwe kati ngamba nja kubeerawo ku lwa Mukama Katonda oyo asinga yandiisiza okuva gye nvudde emabega okitegereseba yembeera gye tulimu yaswago yakuyiiya yakunoonya naye tekitujja ku mulamwa buli muntu yenna bw'osanga omuntu ng'awagira ekibiina kirala buperereza temwekuba ngumi mugambe bugambe nti kati ekituufu ky'oliko gye people power omugyeyo omuleete mwogereze mukazi wo okutandikira ddala ku baana bo b'ozaala mukazi wo bagazisa ekintu kino ekya people power kwagala butayagala Bobi Wine alina okufuga ku Uganda oba atya alina okufuga eggwanga lino Uganda si byakuzanya obuvuzi buno bwolaba buva eri Katonda okiwuliriza Bobi Wine Katonda yamuyita oyinza okubanga gwali tomumanyi gwokyali mwana muto naye Bobi Wine yazze akola ebintu okuva emabega yonna nga bya bwa Katonda okuva ku nnyimba zayimba okuva ku byakola gwe bw'otuuka emagere wa Bobi Wine minisita kyalina tolaba nti baminisita balina amakaago bwe gatyo ne Bobi Wine tanagenda mu bukulembeze era nze nsekerera abantu bagamba Bobi Wine asobola okufuga eggwanga kati ddayo ne mu bitabo emabegako olaba abantu abasajja bwe bayingirira mu nsiko ebaali bafaanana basinga baali basiiwuufu nnyo kati balina kye balina kati banyirira okiwuliriza kakati ate Bobi Wine ogamba nti tasobola kufuga ggwanga Bobi Wine alina obwagazi mu bayimbi alina obuwagizi mu bantu alina obuwagizi buli wamu kebe bweru abantu balaba South Africa agenza abantu bakola bati jabadde Jamaica abantu bakoze bati kati gwogamba otya nabali abamuwagira nabo bana Uganda abatamanyi na bulumi bwaffe buli mu Uganda abatasula nanjala ndiyo olaba bawagira Bobi Wine kisekezo obukulembeze bwa Katonda tuve mu kuzannya bane temuzanyira mu kintu kino obukulembeze bwa Kyagulanyi bwava wa Katonda ajja kulembera omuntu bwabanga oyiseewo emyaka ne weetuuma ekintu n'ogamba nti nze pulezidenti wa ghetto pulezidenti si kyangu era Katonda abakulonze kyava mabega nga alina okuba pulezidenti oba pulezidenti wa ghetto n'avaayo n'awaganya najja kati alina okuba pulezidenti wa Uganda asoose okuva mu ghetto otegeera so mukulu Mamuli oyogedde ku nsonga ya pulezidenti wa ghetto agenda ofuuka kati owa Uganda yonna mukulu Mamuli Katumba abantu waliyo kati abantu abavuddeyo ne batandika okugamba nti Mamuli Katumba ono engeri gy'abadde abuze ennyo kati alabika avuddeyo yeekwate ku Bobi Wine ono akomewo afune erinnya eriri yali alina gamba abamu bakitutte nti kino kyokola onoonya linnya kati mukulu Mamuli mbadde njala otangazeemu awo erinnya ndirina bwekuba kunoonya linnya ndirina nze sikyafiira ku kkubo nga Kapa nti terina mugaso naye bw'ovuddeyo nga bw'ogamba nti nvuddeyo mbadde mu mbeera yange ey'obulwadde bwe nvuddeyo kati kiki kyenkoze kati kino kye nnina okukola okitegedde ssebo bwe nvuddeyo ne ndabikako nvuddeyo nga kino kyenteekedde okukola so siteekeddwa kugamba nti olw'okubanga nvuddeyo mbwe erinnya ndirina Uganda yonna n'ebweru Mamuli Katumba yaani okuyimba nkuyimbidde emyaka miyitirivu nnyo wendi era bw'obuuza Mamuli Katumba toyinza kuyita ku bantu 10 awo njagalayo yenna akyogera mbu Katumba anoonya linnya afune wennyini wayimiridde agenda abuuza abantu 10 njagala abantu 10 bokka babuuze nti Mamuli Katumba yaani be bamugamba nti tebamumanyi awo mba nnoonya linnya wakitegera ssebo naye kati sinoonya linnya nkugambye ndiwo ku lwansi yange this is a time wake up people
abantu mwenna abeebase ebbanga lwaleero kati kwe kuzuukuka muzuukuke muve mu by'okuzannya bannange baakufuga ng'oli wa myaka ze nali mu nsiko nga nina emyaka mu lutale emyaka 10 owuliriza kakati saawa eno nkugamba era eyanfuga emyaka giri na gino yakyanfuga n'abaana bange banaatera okuzaala abazzukulu n'osuzzukulu sinabafuna niye nabo bagenda kuzaala n'abazzukulu babafuge oba nze bampita muzzukulu ate abaana benzadde banaabayita batya abatukulembera essaawa eno bwe mbanga nze ndi muzzukulu kaakati ate abaana betuzadde nawe bagenda okufuga babayita batya nali mumpeeyo erinnya lyakyo temunnalifuna kakati awo ye Uganda gye mwagala egene Uganda mugiyise yansikirano Uganda si yansikirano Uganda y'abantu bonna bannayuganda bonna kyova olaba nti abaana abato balina eddembe ne bwaba mwana muto n'omukuba anyiiga nagamba taata nkuba kati ku ssaawa eno omwana omuto asobola okutwala poliisi n'agamba taata waka ndaba bagamba kakati eddembe eddembe eryo mulituwaako kitundu wase mulituwa abantu bonna ne balifuna eddembe eryo lye mutuwa mulituwaako mankwetu ng'abantu babba ssente z'omuwi w'omusolo ne babatwala mu makomera ne babata ne bagamba ono yabba buwumbi enkya nomusanga ng'aniigiina ne bagamba ono banaye twakutta ono ye yatta abantu era bano bombalaba abali ku njegere be batta abantu ne batabasalira ne babeeraawo kakati eyo katemba mu Uganda bakatemba eyo bannayuganda bababuufu nnyo baabikooye yensonga lwaki tuli ku struggle eya Kyagulanyi okulaba nga tuwone embeera eyo eriwo mu Uganda nemwe basiba abaliyo munda babulungi nnyo wadde mugamba abaganda balina engero bagamba nti akasubi akamu bwe kava ku nju simanyi tetonya banange neyanditonya kwene ya Bobi Wine ejja kutonya wavayo akasubi kamu era bwe kagenda kagwa omuti bwe nagambye omuti bwe gubaako ebibala ne batandika okubinyeenya ebyengedde bwe bitandika ne bigwa ne banyeenya n'ebitanengera ne bigwa ne banyeenya ekivaamu gaba makoola bwe banyeenya amasanso gakutuka ekivaamu muti gukala kati essaawa eno gye tukola ki gye tuliko nze mbabuulira temunyooma Kyagulanyi era ataani amunyooma teri mbagaye bugambi mugezeeko olunaku lumu mugambe Kyagulanyi naye agenda kulambula ku bantu be oba bamugaana kugenda kulambula bantu bagenda okusisinkana nti ne mu maka bagamba togendayo kati era bino ebintu obiraba nammwe munkwatirize fe obuyekera buno obwokwogera ebigambo kuba ffe tetuli bayekera bagenda kukozesa mmundu obuyekero bwaffe bwakumatiza bantu obuyekero bwaffe bwakugamba bantu mukole kino okulaga abantu kituufu nga bwe nabagamba ekibiina kyange this is the time wake up people kizuukusa bantu balabe pulezidenti omutuufu nti ye Kyagulanyi Ssentamu buli omu azuukuse munne nti owange obadde webase zuukuka twafa dda ekimbeera yange yakuzuukusa bantu muzuukuke tulabe nga tukola ekintu kimu kugenda mu kisinde kya people power yokka yejja okusobola okutujja mu nnaku ng'akayimba kayonna bagambye yokka yesobola okutujja mu nnaku era nayime ne ŋŋamba eryokanga netonya ku luno bannayuganda saba twebeeremu tugobe omusajja 2 omusajja tuviire bwe tuneegatta tujjamu kuba ettale ze nkimanyi bulungi amaanyi gali mu ffe okitegeera ssebo amaanyi gali mu ffe bantu wadde bino bagamba nti simanyi okulonda biki mbagamba mazima ga Katonda ne Kyagulanyi yakyogedde okulonda bwe tuba nti tulonze tumaze okulonda owuliriza tulina okukuuma akalulu kaffe teri kuvaawo mbotengenda kunywa kyayi kuliwa ozibirira tulina kubeeraawo awo ne tutunula bwe tuti ne baleeta tiyagasi tumwesimule mu maaso kubanga kati essaawa eno ssaawa yakuzuukuka bwe muneebaka mugenda kati essaawa eno abantu baliyo babawa ssente nga bwe babagambye buli muyimbi bajjamuwa ssente bulimi bajjamuwa ssente abayimbi mu Uganda kankitono ennyo bawera omutwalo gwa Uganda
bangi nnyo naye betulaba eri sayidi batono nnyo batono ddala era tebabeeraliikiriza era tebatujja ku mulamwa. Ne Museveni alina abantu bangi, ne Pulezidenti Museveni alina abantu bangi nnyo baddusemu NRM bangi naye abadde ye alina ekintu kye bwakyagala. Naffe abaagala ekyaffe tekitujja ku mulamwa. Bugundi yalidde ssente kubanga abantu kati baŋŋamba kati naawe tobeeranga simanyi mbu Mayinja yalidde ssente, Ndugga yalidde ssente, Bagundi baalya ssente. Ebirowoozo by'Amayinja birala ate nze sikirinaako bukakafu nti oba yalidde ssente kubanga naye abantu bennyini bw'onoobabuuza simanyi bayinza okukyogera obwogezi okujjako omuntu ng'atulidde mu kamera alagamba mujje baleko bassebo ne bannyabo nze mwami Kasaato nalidde ssente era eyo gye mbadde munsuubirira bannange navuddeyo sinalaba tula mu kamera jako nalabyeko awo Ndugga awo n'agamba simanyi biki mundeke biki olina mulabye ng'alina ye bwakitwala mu mbeera ze era naye Ndugga naye aveeyo ayogera eri bannayuganda abagambe bannange mundeke nalidde ssente bwe ziti bazimpadde era buli muyimbi bagamba nti alidde ssente azoogere mu kamera age bannayuganda badde bampadde emiliyoni 5 oba 3 oba 2 abantu bakimanye naye abayimbi bannayuganda bagenda kubakyawa nga mulaga babawadde ssente ate ne mudde eno mufe ne mukaaba ndi ssente temunnazifuna owuliriza ngera muli baavu tufaanagana naffe abatakola fene tuli awo tuli waka omimbi n'omulyanga akubira munesimu waye mpayo kuza amafuta gwali mu kampu y'abasajja abannanyini nsula abalina ssente abagabira buli kimu ate nobanga tolina ssente naye nga abantu bamanyi walya ssente lwaki mbukiriza okubatwalira mu mbeera eyo vayo gameni nze gundi nalya ssente bwezitira basebo ne banyabo baayeye wamwe temumbalirayo kati nga bamulaba nze omuntu gwendaba ennyo ayogera ennyo ndowooza ono Bebekulu yayogera fakti n'agamba nti nze nalya ssente n'abalala temutya muveeyo mwogerere mugambe abantu abali babawagira basebo baayi twali akantu twakalya wuliriza temwekwika abalala tubalaba bavaayo kati bakaaba bagamba nze nafuna bufunyi nte ate nali njagala obufuna omuddo ne faamu simanyi naki lwaki omusajja yali akuwa ente tewagamba nti sebo ompe ente sirina muddo sirina faamu engenda zirundira zireke kagamba mu kamera mwatugamba mwafunye ente nga babawadde bukadde 3 kyemwali mwagala mugume n'essente zammwe ze mwafuna zibalakire era nga Mayinja bwe yayimba ni ssente y'ekibi zino zigenda bakaabirira mugenda ziwulira mugume ffe tetulina ssente Bobi Wine talina ssente era omuntu agende wa Bobi Wine ng'ayagala ssente totawaana tojja tokonkona akolawa pulezidenti naye akolawa kakati omwoyo gwa ggwanga abalumirirwa ensi yaabwe be bavaayo n'abaana n'obalaba nga bapatikana buli Bobi gyagenze ne bagenda ne balekawo n'obulimu bwabwe ne basalawo era yabeebaziza nnyo emagere abantu abo abalina omutima ogwo n'oleka omulimu gwo n'ogamba kaŋŋende baliridda wambaale n'ogenda bannange mukola kyamaanyi mbeebaza nnyo abantu bonna abali mu Swageeni y'amaanyi eno nga bwolaba nebaza nnyo Bajjo oyo omusajja oyo Bajjo n'abitekisi basajja bavumiriya nnyo kubanga nti nabo baavaayo ne bagamba nti ekintu kino tulina okukibeeramu manyi nti nabo babagala okubagula babawe ssente naye baazigaana ate bo babanja gavumenti kubanga ebivulu byabwe yabigaana okukola kisigiza gavumenti bagikola ki bagibanja abalala sibamanyi bumanya mannya naye nammwe tujja kwegatta wamu mumbuulire gye bali bangi nnyo kuba abantu bavudde bangi nnyo nalaba abasajja abavudde eggulu eyo abavudde lira Arua nga beewaddeyo ne balinnya baasi ne bajja omutima ogwo oguwulira gwe nkugamba omutima ogwo omuntu gw'aba alina kati n'oyo omusuubira okubanga nti naye yalidde ssente oba Bobi Wine yamupakidde banono banaffe balina n'emmotoka ziriko na yero zipakira abantu ne zibasomba ne zibajjawa ne zibatwala bwereere ne babawa ne ssente mpulira babawa emitwalo 5 buli olukuŋŋaana eyo mu nkuŋŋaana zaabwe gye babeera afe wakyagula nti twabadde n'ekyo
era bwe tugenda na mutima ogwo kugamba nti tugenze kulaba musajja waffe na mbeera ki gyalimu. Omuntu najja n'ekota y'ettooke n'agyerekereza n'akwata akakoko ke bambi mu kisibo n'akaleeta kwegamba embeera eyo abantu babadde wali omuntu n'agamba muno ddawa nze ŋŋenda gindi ntwala tugende ffenna abatalina ntambula mujje tugende oba waliwo akaboda n'ateekako abantu 3 n'agamba banaye mujje tugende ne balumba. Ogwo mutima oguli mu ggwanga ogukooya embeera embi ogukooya okulya obubi okusula obubi abaana obutasoma buli mu gavumenti eno amazima ga Katonda yeetaaga okusiguukulula n'amaanyi nga si mundu wabula kalulu. Akalulu bwe tunaakakuba tebayinza kuba nti obululu baakubye obululu ku 100 omuntu yafunyeeko obululu 10 nti yafunye 10 afunye 10 n'ayagala bba 9 ne bw'oba oyagala nnyo bikulema enziba. Kakati obululu mu box waliwo wano omusajja eyafa yali yazze ku bwa meeya e Kampala yeesimbawo yali Kulubya omwana w'omwami ye ne mukyala we n'abaana abakulu balondera awantu watya wamu baya bagamba tugende tulonde ne bagenda okulonda bagenda ogenda mu box we balondera nga mulimu kaluluke akomwa yenga ye omukulu n'ababuuza mwe bantu bendabirira n'abiki byonna lwaki temwampadde kalulu. Ne bamugamba kiki ennyo kye weetaaga mu kalulu kiki kye tutayina era oyagala olwale puleesa otufeeko sukaali nti oba puleesa zikukubye kyetwavudde tetukuwa kalulu. Yakulinga n'abawuliriza aga wayi eno ye famire yange kanve ku byobufuzi okitegeera ssebo. Kaakati n'abasajja bali bwe banaakuba obululu ne babba owuliriza era ne bwe banabba obululu ku 10 nkugambye nga bo bafunye 10 kuba nsuubira mu kulonda kwange ennyo kwentunula bwenti NRM erina okufuna obululu 10 ku 10 katubalire awo mu bwangu nze saasoma nnyo naye ebyo nsobola bibala. Kakati tesobola kubba bululu 9 ne bwekukuta eti 9 tesobola kimalawo kiba kingi nnyo ku kito 9 kino ekya Bobi Wine tesobola kukibba ng'ate naffe abakomewo tukola ki wetuli. Kakati ensonga eyo olwaleero bannayuganda gyensaba mumanye buli muntu yenna sirika wadde bagala Bobi Wine okutambula kuba nti kokola ki buli kimu kyonna naye gwe sirika n'akaluluko tuka mu box londa tikinga Kyagulanyi Ssentamu ojja kulaba ng'okyusizza eggwanga lye. Omuntu ayinza n'okukayanyaawo nnyonnyo n'agamba ze niweremu biki ffe tukoze bino. Yes mukoze ebyo mubikoze naye ebyemubbye ebyo byenkanawa byemubbye ebyo byenkanawa bingi nnyo. Omuntu kiringanga bw'olaba omukozi w'abeere waka n'omugamba nti omukozi tayinza kulya kwenkana nannannyinimu abasinga bwe bakitwala naye nsi omukozi yali badde mwana wa waka. Kati ffe bakozi bannayuganda bonna mwabanda beeyo ffe abantu ba wansi abatalina ke tulya tuli bakozi mu gavumenti y'NRM naye omukozi gwe bagamba genda oliire eri ku bbali tolyanga ennyama fumba ebijanjaalo amata toganywanywa kyayi omukalu. Bw'oba ogenda ku mmotoka emmotoka nga ziri awaka mu kikomera ziriko ne badweva bazigwa omukozi bamugamba funa booda ogende mu supermarket oleete ebintu naye nga waliwo emmotoka. Naye so omukozi bw'obeera naye nga naye agendera mmotoka okunona ebintu emutula ku lujjuliro lwe lumu mukola buli kimu kyonna anywa ku mata alya kanyama alya awo abeera wuwo. Naye kati essaawa eno bikyuse omwana wa nannyinimu ewaka yafudde obutwa. Owuliriza ssebo bw'afudde obutwa banoonya omukozi bagamba omukozi yamuwadde ki obutwa. Kakati essaawa eno gavumenti egenda enoonya buli muntu yenna wagirabye ekyebadde Namboole
banoonyeza Bagiribadi Bukenya, banoonyeza ono yali yeesimbyewo Amama Mbabazi, baleese buli omu basajja batu mbu be bano kakali bannayuganda okujjako temulaba mbazuukusanga ne bagamba nze nzuukusa bannayuganda era muzuukuke. Amama Mbabazi enkwe n'obulyake n'obukenuzi n'enguzi bwamugjeyo n'atulimbalimba wano mbwaze kwesimba ku mwami Museveni bwe yamala n'agamba mutwala mu kkooti ya nsi yonna byakomawa tugenza okuddamu omulaba tumulabye Namboole owuliriza kubanga ekintu kyabwe be bakifuga be bakirina bakifuga ebbanga yonna bakyagala naye yesaawa omwana ne bw'oyonka kituuka ekiseera ku bbeere n'ovaako nga bw'osanga maama we essaawa eno n'omugamba maama mpa ku bbeere oba wemudde essaawa eno movement eri mu kuwemula mbabulya bannayuganda eri ku buwemu kubanga byonna ebikoze tewakyali kipya kati abo abasajja Bagiribadi Bukenya baani bonna abo benkugambye bonna baatugamba nga tebakyalina mwami Museveni kati twabalabye Namboole era batakyalina Museveni gye bali nga bw'olaba Muzeeyi Bidandi Ssali wamulabye Namboole naye nga waliwo asinga okumanya Museveni nga Bidandi Ssali tali naye era bali naye era abo bwe yabayise banne bwe bali akagaati kaabwe ati gwe munnayuganda atasobola kutuuka Namboole okiwuliriza yesaawa ozuukuke yesaawa ey'okuzuukuka muve mu kuzannya eggwanga lino Uganda lisaana okuzuukuka Museveni alifuze ebbanga ddene emyaka mingi nnyo mu bapulezidenti. Mukulu Mamuli nga tumaliriza ssebo nandyagadde okumanya oluyimba luno oluyimba lwewalukoze era lwatambudde abantu balwagadde naye nandyagadde okumanya okuva lwewakubye oluyimba luno luyina eddaala lye lyakwongeddeko olina weweeyongeddeko waliwo ekyeyongeddeko mu kaliyayo nga Mamuli Katumba olina emikwano emipya gye wafunye olina abantu bewotandisa osinkana olina kale byosuubira oba wasigadde nga bwe wabadde nga tonnaluyimba. Emikwano mingi kubanga ne bwe nabadde Magere abantu bangi ababadde tebalumanyi era abantu bangi be nafunye abasanyukidde ekyo nkugambye nga bwe nakubulidde abantu bonna abavuddeyo yonna kati bafuuse emikwano gyange bamanyi kyempagira bamanyi nekyenjagala kakati oyinza otya okuŋŋamba nze ndi musanyufu nnyo kubanga ekintu kigenda mu maaso ekintu ekigenda mu maaso oba musanyufu kujja nga kidda mabega okiwuliriza nagamba ezo ennyimba wawuliddeko lumu nina ennyimba 5 ate owuliriza ate tusuubira abantu okukola ki okutwegattako abalala owuliriza nakugamba oluyimba lwawulira empologoma y'Emagere luli mu kampu yange luliwo olulala olulala twafulumya kyawedde era lwayimbibwa omuwala Justin Sekandi era nalwo lwatambula kati nano tulutadde lutambula nolula nagambye nti buli muyimbi ali eyo jangu otwegatteko bwe tunayimba ennyimba zino tujja kuzzamu bannayuganda essuubi tujja kubawa kugamba nze nabagambye nze ndi muyimbi nze ngamba omuyimbi yenna akaabirira atunulira Kyagulanyi ekiti kyatunuddemu n'embeera gy'alimu ani avuddeyo okuyamba Kyagulanyi waliwo Idamani nawulire ennaku zange olimba lwe yayimba era mwebaza nnyo nze abayimbi abakola ebirungi nja kubeebaza Walukaga Masasi mwebaza nnyo olw'ennyimba ze kakati n'omulala n'abalala waliwo omuvubuka bamuyita Lili Pazo naye mwebaza nnyo message ye etuuse mu bantu n'abalala twagala message etuuke mu bantu ensonga eyo Mukulu Mamuli Katumba ebigambo bibadde bingi nga bwe wagambye nti akuddira mu luyimba taluwomya sigenda biddamu naye badde nkusaba osiibule bannayuganda abakulaba obeeko akagambo koba entanda gy'obasibirira naddala mu kaseera kaneeno nga tuli mu struggle eno. Entanda gye mbasibirira bannayuganda eyakubeera bumu
n'ensonga endala ensinga obukulu ya mpisa. Abantu ba people power tusaana okuba n'empisa nga ziviira ddala kuffe, kubanga tulina abantu bangi abajja okutwegattamu nga si ba people power, bakole fujjo bagambe nti ba people power. Ekyo n'omukulu akyogera. Bwe tunaabanga ffe nnyini ffe twekolamu omulimu tugamba nti ono si wa people power naye aleese fujjo, bwe mumukwata temumukuba. Mukwate muze ebbali omugambe ekyokola kikyamu. People power teyeeyisa bwetyo. People power terya mmere y'abantu n'edduka, terya bikajjo by'abantu, kugeza senga tugenza awantu wonna. People power tekuba abantu, wabula ffe tulina kubeera bwoti, naawe olina kubeera bwoti. Era bwe batoli bwoti, oyo omuntu mumukwase poliisi yemukoleko, so si ffe ba people power kukuba muntu oyo aleese fujjo mu ffe. Okiwuliriza? Tumukwate bukwasi, tumukwase ab'obuyinza bennyini abamutumye, bo bennyini abamutuma batuuke eyo bamute, naye nga ffe nti tulaze mu kamera nti aba people power bakubye omuntu ne bamutta, kubanga manyi omuntu asobola okubeera n'obusungu obungi ennyo. Kati eyo yentanda yange yensibirira abawagizi ba people power. Abantu mwena abali eyo nga bwe mbagambye nti ffe ebiseera ebisinga nze mbagambye nze gye mbadde nkola, nze bangobye sikyakola, ndi waka. Naye ate abazira kiseera yajja n'akugamba nti Katumba kiki ekiriwo gya ntusisinkane, nagamba ya time uyo oba kino olw'okwagala aba people power. Era nkyayita abantu mbeetaaga betugenda okuyimba ennyimba, kubanga ekyo ekyaffe kye twagala okukola. Era waliwo MP navudde eri nga maze okufuna abakontakiti ba MP babiri abagambye nti nze oluyimba olwange lungiyize nekyagala omuyiyiza byetwagala. Kakati twetaaga ennyimba nnyingi nnyo, mulina okujja ne tukwatagana ne tusobola okuyimba ennyimba. Nabagambye ennyimba zino tebajja zikuba ku rediyo, naye ffe tujja kumanya entambuza eyo zitambuzamu zituuke ku bantu basobole okukola ki, okuzitegeera. Oliranza okutyaga atalinalukuba lujja kuba mbagambye teri asobola kuyimba luyimba ne lutatambula. Okuva ku Munnakatemba, omuzanyi wa komedi, omuwandiisi w'ebina Uganda, buli muntu afuba okulaba ng'oba owandiika kina Uganda oba ozanya komedi naye nga aliwo kubeera mu mbeera eno gye tulimu nti gye tulwanyisa. Jangu otwegatteko. Atalina luyimba naye ng'olina eddoboozi lisobola okuyimba, jangu otwegatteko. Nnyimba tuzirina, abayiiya tubayina, naffe tusobola okuyiiya, tubawe ennyimba muziyimbe, kubanga kino kyaddembe, kino kiri eri buli muntu alina kyawagira. Era nze bwesanga omuntu ng'ayambadde enkofiira ya movement nga mukwano gwange, mugamba nekyo ekikwambaza enkofiira eyo nti njagala nnyo Mwami Museveni, ne mugamba Mwami Museveni omufunye mu birungi ki, n'abinnyonnyola, nange ne munnyonnyola ebirungi ebigenda okuba mu gavumenti yaffe empya eya Kyagulanyi. Owuliriza, bw'akitwala n'akitwala, bw'atakitwala simukuba ngumi. Mulekaawo ne mulekera mutamanya. Nabagambye nze ni musajja mubuulizi wa njiri, kati naye bwe nkubuulira enjiri n'otolokoka sikulwanyisa. Bubadde aki n'ogenda eyo n'ogamba naye omusajja oli yambuulira enjiri. Era kyobola abantu bawa obujulizi ne bagamba nti mu mwaka gwa 95 nasanga omusajja ng'abuulira enjiri n'ennyimirira, n'abuulira enjiri n'eŋŋaana, naye kati nalokoka mbeera eno, naye omusajja oli yasooka okumbuulira enjiri. Nze abo bonna bagenda okutwegattako bonna katubabuulire enjiri. Ekiseera bwe kinaatuuka mulokoke, muyingire ku kisinde kyaffe kino ekya people power, tugende n'ekyo tununule abantu baffe nga Musa bwe yanunula bali obatwala mu nsi ensuubize. Ensi ensuubize yokka eriwo mu Uganda kati ya Kyagulanyi Ssentamu people power. Amanya n'eddoboozi omusumba Bamuli Katumba. Essaawa eno akulembera ekibiibo kya Wake Up People, ekibiina kyenkuleba kita Wake Up People. This is a time, eno yessaawa y'okuzuukuka bannayuganda okwebeereramu.
era nga nsaba essaala eno nti ayi Mukama kitange taata kabaka w'abakabaka nannyini ggulu na nsi Mukama gw'atulaba atuwa buli kimu kyonna gwe tukkiririzaamu Katonda w'abanene gwali waggulu Mukama nkusaba kitange taata nga ndi wanno nkoowola nti nkusaba ekintu kimu Mukama ompangaaze Mukama owangaaze ne pulezidenti wange ow'ekisinde kyaffe kya People Power Kyagulanyi Ssentamu Mukama omuwa obuwangaazi ne famire ye n'abaana be n'abantu bonna abakkiririza mu People Power Mukama bawe omukisa obateekeko obukuumi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina be n'abantu bonna abakkiririza mu People Power Mukama bawe omukisa obateekeko obukuumi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Mukulu Mamule essaalayo katusuubire etuuseewo omutonzi. Naye Mukulu Mamule gye buvuddeko vidiyo ze twasembayo okukola waliwo abalabe baffe abamu abaali baagala ennambayo nga bandyagadde oba okukwatirako mu ngeri emu oba endala abantu basaba ennambayo oba n'abayimbi abaagala okwegatta ku kibiina kyo ekya It's the Time Wake Up People nabo bandyagadde okufuna ennambayo engeri bafune engeri gye bakufunamu. So nansabye oba abalabi baffe ennamba essimu yange eno njiwa abawagizi baffe atali muwagizi ayagala okujerega tokuba nkwegayirira avoola tokuba wabula oyo alina omutima guno gwe tuwagalako gwe twogera essaawa eno ayagala Mamuli Katumba n'enteekateeka yaffe. Essimu yange eri 07551590833 njiddamu 07551590833 eye MTN eri 0772496217 oba n'obubaka bwonna bw'oyisaawo eriffe okuteekateeka abayimbi abaagala okutwegattako abazanyi b'ebinnauganda abazanyi ba komedi okkiriziganya ne kye tuliko ekyembeera eno jangu otwegatteko naawe ali eyo agamba nti Mamuli Katumba kati akoze atya kubanga buli kintu kyonna kiba kyetaagisa okubanga nti kitambula na ssente ffe tetulina ssente nakibagambye naye gwe ali eyo ng'otwagaliza oli wa ddembe kubanga essimu yange nkoze eki njiba wadde nze ndi mulwadde wa sukaali osinga mumanyi ndowooza nammwe munnumbya waka mbadde ganyi lwansonga kati olaba embeera yange nti sukaali yayabikidde wano sayidi wano naye ebyo si bye bikulu ennyo nze ndi mugumu ku kyenkola ki ku kyendiko nina okukiggusa alumemba sikiggusiza waliwo abalala bajja okukiggusa kino kyembagamba siri mu byakuzanya siri mu katemba siri mu kino nti kiri wabula njagala eddoboozi lyange eryo liwulirwe kubanga manyine ebyemukutte ebijja kubeerawo emyaka n'emyaka abaana bange n'abazzukulu bali bimanyi kubanga n'obusabo bwe tusoma bwawandiikibwa bantu abaaliwo abatakyalawo n'oluyimba lw'eggwanga lwayimbwa kakoma naye lukyaliwo naye ye yavaawo dda ffe tuba bannabbi ebintu bye tuyimba omuntu omuyiiya w'oluyimba atambula ne Katonda era ebiseera ebisinga ebintu bye tuyimba bibaako Katonda era tuyita mu nnyimba ngaera ba Dawudi bayitanga mu kuyimba Mukama Katonda nga abayisizaawo amaloboozi gaffe ag'okuyimba manyi gajja kutuuka eri Katonda oyo gwe tufukaamirira gwe tusaba atuyiseewo mu byonna era temutya abayimbi kujja mujje tugguse ekintu kino tulwanirire nga tulwanirira ensi yaffe nga tulwanirira ekika kyaffe eky'abayimbi kyetusibukamu ffenna nti tusibuka ffe abayimbi tusibuka mu gita jjajja waffe microphone owuliriza mu kika kyaffe eky'emizindaalo mu kika kyaffe eky'amplifier
kakati mujje twegattira awo tutuuse eddoboozi lyaffe. Mbasiibudde. Mukulu bamuli muwulidde atugambye ebigambo bingi. Enamba ye ababadde bajagala kati mugifunye ndowooza. Bw'oba olina engeri yonna gy'osobola omukwatizaako nga bwe yatugambye takyakola, atudde waka kati ng'ate January nammwe mumulaba abaana balina okudda ku ssomero. Ate nga bwe tumanyi abaana baalina bangi naye kennyini yagamba enamba tagimanyi bulungi akyagitankana. Naye nga nkwebaza nnyo omulabi waffe, webale nnyo kulaba munno. Mpoziko ekirala bw'obeera tonna subscribinga teweerabira okusubscribinga video buneno tugenda tukuteerayo video empya buli lunaku naye subscribinga otekeko ne notifications video zaffe empya zonna ojja bozifuna. Sigadde ndi Damba Eric.